Yes, Redison TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo gwe atambula naffe wano ku mukutu ogwa Redison TV. Kakati mu katambi kengenda okubanga nkuwa Alex Waiswa Mufumbiro ng'ono ye deputy spokesperson w'ekibiina ekya National Unity Platform era ng'amyuka amanyiddwa nga Honorable Joel Ssenyonyi ate ono ng'era ye leader of opposition. Ekyabadde e Masaka oluvannyuma lw'okuba nti poliisi yayimirizza enkuŋŋaana ez'ekibiina ekya National Unity Platform ng'ate ebibiina ebirala bo basigadde bakuba enkuŋŋaana zaabwe nga bwe nakugambye nti FDC Dr. Kano Kiza Besigye olunaku olwaliwo lwe twogerera kati ali mu disitulikiti emanyiddwa nga Amuriya, enkya ali Soroti, oludda kali Kapchorwa agende n'Embaale. Ekibiina kya NUP poliisi yavuddeyo neeyimiriza enkuŋŋaana zaabwe ng'esinziira ku kabenje akagudde ku Masaka Road. Wabula ono deputy spokesperson w'ekibiina kya NUP Alex Waiswa Mufumbiro alabudde n'ategeeza abadde ayogerako ne bannamawulire abadde munnamawulire w'omukutu gwa NBS n'amutegeeza nti bino bye mulaba tuba tukola practice era essaawa yonna mutulinde tujja kuvuga eggaali eyo oba ttiimu eyo nga bw'ogiraba nga bwe yagenze e Masaka nga bwe yagenze Jjinja mujja giraba mu kibuga ng'eyiise ate ng'eri unstoppable ng'egenda kumalira mu Ntebe. Mujja kulaba muzeeyi ng'adduka buddusi nga pressure emususseeko. Kasooka mbikuwe nzije tubeere nga tweyongerayo. Alex Waiswa Mufumbiro byebimu ku bigambo byakedde okwogera amakya g'olunaku olwaleero. Redison TV kwoli webale kubanga okyagoberera. Tulina okukola bannayuganda okugyawo bino byonna twekemba amaanyi ago tugagatte nakyemalira dduke buddusi ng'awulira eggaali ejje eggaali eyagenda e Masaka bye tuteekateeka n'amakumbi olunaku lumu bino nkubuulirira wano ku kamera ya NBS. Go and tell those political analysts nti nga bwe wagiraba eggaali eyo ng'esusegeze Masaka, nga bwe yayingira ku buliji e Busoga, nga bwe yayingira emikono tuteekateeka momentum lumu ejja kuyingira mu kibuga Kampala ng'emalira Ntebe. Kino nkikugambye leero ennaku z'omwezi zitereke ziriŋŋanya one turn one day gwe byolaba nga tukola ebyokuzannya bye bigenda okumala eggobe mu kirya. Ekyo nkikugamba nga nze omwogezi wa National Unity Platform. Bw'oba ogenda kusanga emitwalo 5 egy'abantu ng'otambula ne president golooza bameka balina okumanaginga emitwalo 5. So tiimu zino ze mulabamu abamu tebazitegeera naye buli tiimu eba n'omulimu okumanaginga, kubanga ffe president waffe si bano ba president abagenda okujja mu lukiiko nga bayise olukuŋŋaana basangewo obuntuntu. Ffe tusanga abantu nga bangi munnange oluusi nga naffe tetumanyi gye bakoze eki gye bavudde. Kakati bw'oba ogenda Masaka ng'ogenda kusanga abantu emitwalo 5 toyinza kugira abantu 10 banakuyambako okumanaginga abantu bali nga temuli afudde. Mu konvoyi yaffe mubamu ambulance bw'oba weetegereza, mubamu emmotoka enjerere ziyinza okuyambako abalala, mubamu security, mubamu abagula ekkubo okulaba nti tetufuna buzibu, abayambako emmotoka endala obutakola ki. Kyobalaba ne Masaka twageze mu ssaawa 7 zokka naye ng'abantu obungi bw'abantu b'e Masaka twandituseeyo nkeera. Naye kubanga tulina discipline twatambudde mu nkola ey'amateeka ate batusonyiwe. Twandyagadde nnyo obutatambula n'abantu naye ffe tuli maanyi g'abantu. Ensonga lwaki tuli balamu kubanga tulina abantu emabega waffe abakkiriza obubaka. Ssaawa 5 ez'ekiro abantu enatete kati ab'ettaano ekiro enatete tubagambe tutya timugende mweba oli alese bbaawe alese omwana w'embuliri alinze essuubi lya Uganda. Yes, ebigambo obiwulidde Alex Waiswa Mufumbiro deputy spokesperson ow'ekibiina ekya National Unity Platform bw'atyo bw'ategeezezza. Oluvannyuma lw'ebigambo ebyo neŋŋamba okwekalakasa kwayogerako okuyiika mu kibuga kwayogerako kankuleetemu ebyokulabirako era neŋŋenda nga bulijjo wentera okubanga nkola neŋŋenda mu mawanga ag'enjawulo agazze gakola ekintu bwe kiti nenjagala ate nkuggireyo ku examples ekyali kibaddewo era ne kikolebwa era obukulembeze ne buba nga bukyuka nga Alex Waiswa Mufumbiro bw'atangaazizza. Era ku bigambo bya Alex Waiswa Mufumbiro kwensinzidde neŋŋenda nkebere ekyali mu ggwanga erya Tunisia gwali mwaka gwa 2011 nga bulaba ekifaananyi ekyo abantu emitwalo 10. Mu bigambo bya Alex Waiswa Mufumbiro mpuliddemu ku kigambo mitwalo 5. Mu ggwanga lya Tunisia abantu emitwalo 10 be bayiika ku nguudo z'ekibuga ekimanyiddwa nga Tunis. Ekibuga Tunis mu mwezi gwa Julaayi makkati awo
omwaka 2011 olunaku lwali lumaze okubanga lulangirirwa abantu emitwalo 10 ne bayiika mu kibuga Tunis ekikulu nga bulaba mu kifaananyi ekyo eky'eggwanga erya Tunisia. Okwekalakasa ne kutandika oluvannyuma lw'ebyo ebyali bibaddewo nga wennabikuwa. Era eyali pulezidenti amanyiddwa nga Ben Ali yawalirizibwa okubeera nga adduka mu ggwanga erya Tunisia. Kyekifaananyi ekyo. Kati ate kino kifaananyi kya ggwanga erya Yemeni. Mu ggwanga lya Yemeni era nakyo nga bwe kyali mu ggwanga erya Tunisia, Yemeni abantu era nabo baali mitwalo 10 ku nkomerero y'omwezi ogwokubiri omwaka gwa 2011. Abantu beekandagga ng'omwaka ogwo gwakatandika bwe gwali mwezi gwa 2011. Ekyali mu ggwanga lya Yemeni nga beekalakaasa olw'obukulembeze obwali obubi, abantu nga banyigirizibwa, abantu nga tebalina ddembe lyabwe. Eyali amanyiddwa nga President Ali Abdallah Saleh ono nga yali akulembedde eggwanga lya Yemen okuviira ddala mu mwaka gwa 1990. Ate nga mu kaseera ako Ali Abdallah Saleh yali ategeka mutabani we amanyiddwa nga Ahmed Saleh, oyo nga naye yali ayagala muleeta abeere nga naye akwatamu. Bannansi ne bagamba tukulaba tetugenda kubeera nga tubikkiriza. Nenvaawo ne ngenda mu ggwanga erya Egypt. Wano nno abantu tebaali bangi mu ggwanga lya Egypt. Mwaka byatandika mwaka gwa 2010 mwezi gwa Desemba oluvannyuma lw'okwekalakaasa okwali mu ggwanga lya Tunisia ng'omuvubuka gwe nakugamba amanyiddwa nga Muhammad Bouazizi amaze okubanga yeeyokya. Abantu ne batabuka era abantu 17 battibwa mu kwekalakaasa okwali kwakatandika mu ggwanga erya Egypt mu kibuga ekikulu Cairo n'ebibuga ebirala ng'ekibuga Alexandria. Wabula newankubadde embeera yali bwetyo, abantu beekandagga mu bibuga ebyo ebibiri bye byasinga okubeeramu okwekalakaasa okw'amaanyi. Era oluvannyuma abasajja abaali mu bukulembeze bw'eggwanga erya Egypt nabo ne bawalirizibwa okubeera nga ate badduka. Kino ekifaananyi be bantu bimu ku bifaananyi ebyatambula ennyo okukwali kwekalakaasa okwali mu ggwanga lya Sri Lanka. Okwekalakaasa okwali okw'amaanyi ennyo Sri Lanka gwali mwaka gwa 2022. Abantu ne batandika okwekalakaasa nga beekalakaasa olw'embeera eggwanga lyabwe. Omukulembeze eyaliko amanyiddwa nga Gotabaya Rajapaksa embeera mwe yali abatadde nga n'eggwanga lituuse okulangirira bankruptcy nti tebakyalina yadde 10 ekisobola okwebeezaawo. Abantu ne batandika hashtag egamba go home Gota nga bategeeza go home Gotabaya Rajapaksa ne famire yo. Era okwekalakaasa okwo kwakulungulula abantu abali basukka mitwalo 25 abeeyiwa ku nguudo z'ekibuga ekikulu ekimanyiddwa nga Colombo mu ggwanga eryo erya Sri Lanka. Gotabaya Rajapaksa n'abamu ku bafamile members be ne badduka mu bukulembeze bw'eggwanga erya Sri Lanka. Ne tuvaawo ne tugenda mu ggwanga erya Malawi ku lukalu lwa Africa Maserengeta, kibuga ekikulu bakiyita Lilongwe. Ennaku z'omwezi nga 28 zaali ennaku z'omwezi 28 mwezi gwa 9 omwaka 2022. Saawa zaalinga 4 ez'okumakya. Security ne yeeyongera nga abeekalakaasi beeyongedde obungi mu kibuga ekimanyiddwa nga Lilongwe eky'eggwanga erya Malawi. Abo nno baali bava mu kulonda, akalulu ne kabbibwa, abantu ne bagamba tetugenda kubikkiriza, ffe twalonze dda omukulembeze gwe tumanyi. Akasattiro kali wakati wa Lazarus Chakwera ne Peter Mutharika. Peter Mutharika ye yaliko nga pulezidenti era ye yali abbye akalulu ng'ayita mu kakiiko ak'ebyokulonda. Wabula mu ggwanga lya Malawi abantu bagamba tetujja kubikkiriza era beeyiwa ku nguudo z'ekibuga Lilongwe ne beekalakaasa nga bagamba ffe ebyo tetugenda kubikkiririzaamu, ffe tumanyi gwe twalonze. Kati nno bino nkireese ng'ekizampo nti okwekalakaasa okuzze kujjako abakulembeze gye kuli. Era Alex Sosa Mufumbire ebigambo byayogedde si byakusaagirako, bisobola okuba nga birina kye bitegeeza, gwe bitwale nga bw'obitegedde. Wano ku Redzone TV ngezezaako okuwa ebyokulabirako by'oyinza okugattirako naawe n'ogenda maaso okuba nga ate olaba ekituufu nga bwe kiri, n'obaako ky'osuubira, n'obaako ky'oyongerayo. Weebale kubanga okyagoberera yonna gy'osinza okuba nga gy'otulabira. Kyokola kya mutawaana nnyo atana subscribe nga kikole tubeere nga tutambula ffenna.